mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu mu kakiiko akasetteesezo akanoonyereza ku vulugu ali mu nzirukanya y'ettaka lya gavumenti eri Nnaggulu wakati wa minisita omubeezi ow'ebizimbe Percis Namuganza ne yali minisita omubeezi ow'ebyobugagga ebyensibo era omubaka omukyalo owa Tololo Opendi ku ngeri ensonga z'ettaka lino gye zaakwatibwamu. Omubaka Opendi yakunyizza minisita Namuganza ku bigambibwa nti yalina abagagga be yali ayagala baweebwe ekitundu ku ttaka lino era n'amunenya olw'okuwandiikanga ebbaluwa ennyingi eri akakiiko k'ebyettaka aka Uganda okukasaba nti kawa abantu be yali ayagala bafune ku ttaka lino mu ngeri y'omugabi teyeeseera bwe yeeseeranga wa ntondo. Akakiiko ka Paalamenti akakulembera omubaka Dani Kimosho kamaze ekiseera nga kali mu kunoonyereza ku vulugu eyeetobeka mu nteekateeka za gavumenti ez'okukulaakulanya ettaka ly'e Nnaggulu era abanene bangi bazze batuuyanira mu kakiiko kano omuli ne yali nnyini ntebe waako Beatrice Byenkya Nyakaisiki ng'ensonga zino zongera okufuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Mu katundu kaffe kano akanze nga bwe ndaba tukuleetedde minisita Percis Namuganza nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ku vulugu ali ku ttaka ly'e Nnaggulu wamu n'embeera akakiiko ka Paalamenti gye kamuyisizzaamu. Obuzibu bw'e Nnaggulu buliridda wa honorable gwe nga bw'olaba? Nze nga bwe ndaba tawaana guva kati bantu bano be baawa ettaka nga kabineti oba gavumenti emaze okusazaamu endagaano y'OPEC primes abapya. So bali opeke be yali awadde babadde balwana nga balemerako okutuuka buli wamu amakooti gafuuse makooti nange bampaabiriramu. So abo abantu abo be bagenze nga batwonoonera amannya opeke be yali awadde naye nga pulezidenti n'agaidinga ng'akyalinga kabineti n'agamba akataka k'e Nnaggulu tekasobola kufuuka kizibu mu Uganda wano nti kati kyekyogerwako. Akataka akatinibwe kati ya gavumenti enamba ebeerenga esiba ku kataka ako. Ndowooza kati awo olutalo olulaba. Kyobalaba buli yali ampandiikira ku Nnaggulu nali emufowadinga wa mu Uganda Land Commission kubanga be balina obuyinza okuscrutinizingaani. Kati ebyo akakiiko ka Paalamenti kabadde kebanyakyuzinga nti lwaki nawandiikanga ne mbasindika eri obutali musango. Yes. Nti wawandiikanga amabaluwa mangi. Yes. Era applications zaali nyingi. So kana akakiiko ka Paalamenti kagamba lwaki nawandiikanga ebbaluwa n'empeereza mbu sirina kuwandiika bbaluwa ndina kwogera namumwa nti mugende mu URC. Ekintu kyolabira ddala nti balina ebyabwe bye banoonya kubanga kati officially omumwa teguli official. Omuntu bw'awandiika nti njagala kino si Nnaggulu yokka bantu basaba ettaka lya gavumenti bangi era ne tubawandiikira ne tubasindika mu Uganda Land Commission kuba teffe ministry ate era ffe tubasupervisinga. Naye kati ye Paalamenti engeri gy'erabamu Uganda Land Commission balinga abagamba nti eri ministry eyeetongodde. Anti erina constitutional right okuba independent. No, that doesn't mean them independent. Tugamba unilateral constitutional lwaki eri wansi wa ministry ya works. Ebyo byonna bireeta ebyenkyanya kati. Kyova olowooza asobola ogenda mu kakiiko n'agamba nti pulezidenti yaleeta eddwaliro eriyeffe. Lya Virginia. Omuntu oyo abeera yeetaaga kutwala butabika kumutebera mutwe. So anyway, ate ojjukira Paalamenti ku luli era yayimiriza abo abantu ng'enoonyereza. Era akakiiko ka Paalamenti ne kanoonyereza ne bamala ne bagamba kagende mu maaso. Naye kyemadde nsaba bano abakulembeze ettaka lino lya gavumenti. N'ezo ezo ze bagenda basiiga ba ministers n'abantu abali mu ministry n'abalala tezeetaagisa kufa. Kale gwe tosobola kugamba nti kirabika yawa Namuganza biliyoni. How? Mbulu afa gwa poshinga. So pushing otya because nze situlana mu Uganda Land Commission. How? Ebyo na bintu bya kusiga nziro but era cabinet yatuko okwakyuzinga ministry lwaki yalisulayo gwa Nagamba ne bawa OPEC prime ettaka ne bataba supervisinga ne batakola physical planning abantu ne bazimba zigzaga. Nefe that time fali tetunaba kujja mu ministry kubanga jjukira ebyo byonna byonna byaliwo nga ffe tetuli mu ministry. Bano abayogera bo balowooza nga banze kyereeta oba tetulina kugambako kintu kyonna. Oba kati oba olowooza nti minisita ali statue nti alina kutuula mu ofiisi nga ekifaananyi buli ajja naye takyaleese alina kukyetera. Bino byonna olowooza Sarah Opendi tabimanyi nga naye abimanyi just nkubuulidde ekisooka tamanyi kyakola. Ekyokubiri ali frustrated nga ye kubanga takyali mu cabinet.
kubanga olaba kale Opendi engeri gy'abiheezingamu oyinza okulowooza be baamugoba mu cabinet kubanga abuuza question eziri relevant. Kati omuntu bw'aba nga asabya ettaka lya gavumenti n'omuyita mu kakiiko lwaki walisaba lwaki baalikuwa era gwe lwaki baakuwa lwaki bonna 3,000 abaapulayinga gwe gwe baawa kati yamanya atya lwaki baamuwa era lwaki oba omubuuza ebibuuzo ebyenkanamu bakukwate ne babateeka wansi w'emmeeza kubanga oli memba wa parliament. Omanyi ate era mu parliament abantu abamu beefudde nti oba parliament eriki waliwo n'abayasanga abantu bwe batyo saawa eno tebadda. Yes, nakibagambye ebintu ebyo by'okuyita aba investors ne balyoka babeebasa weebake wano poliisi mutwale mumugyemu esaati akoze musango ki? Kyogamba akakiiko kano kakozesa obuyinza obuyitirivu. Obuyinza bungi bwe katalina era ekyo ekintu tulina okukisootinga ne head of state nga mwali mwajja mutya wano kakati mukole bwe muti bannange ensonga endo lwaki togitwalako wa sipiika? Nina gye nzitwala ne bagenda okukola amakulu. I belong to executive. I don't belong to the speaker.